Afuge Uganda bona nafe ngatumwesinga. Ssentebe w'ebikujjuko bino amyuka Katikkiro owookubiri era nga ye muwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa enteekateeka enagifulumiriza mu kisenge ky'abagenyi e Bulange enkya ya leero mu lukiiko omwetabiddwa ab'ebitiibwa ab'enjawulo. Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa asoose kwanjula mulamwa ogw'amazaalibwa ga Ssaabasajja ogw'omulundi ogw'ensanvu ogugamba nti tubeere balamu nga tujjumbira okwejjanjaba n'okwegemesa. Omulamwa guno nga Ssaalongoosebwa bw'ayogedde Oweekitiibwa era bwa byabulamu n'emisinde tube abasaalefu abasajja okutaasa omwana ow'obuwala akawuka ka Mukenenya. Twebaza abantu ba Buganda mwenna n'abantu mu nsi yonna okwagala Kabaka, okwekima emmette, okumutuusiza ku buwanguzi bungi. Oluvannyuma yanjudde ebigenda okukolebwa mu kiseera kino okutuuka ku lunaku lw'emisinde ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja. Kafuumula Mpawu nga 5 embuga zonna ez'amasaza 18 n'ez'amagombolola 175 wagenda kubeerawo ebyoto. Ebyoto nga bitalika essaawa 10 ez'akawungeezi. Ng'ebyoto bino bigenda kubanga biri mu kuyigiriza abavubuka wamu n'abantu bonna abassaabasajja abanaabaayo ku bulwadde bwa Mukenenya, okugema omusujja gw'ensiri n'endwadde endala. Nga 6 Kafuumula Mpawu wajja kubaawo emisinde mu Lubiri e Mmengo ne ku mbuga zonna mu Bwakabaka. Era enteekateeka ejja kubeerangirwa mu maaso awo. Wajja kubaawo abantu baddukira, wajja kubaawo okulambika abantu bagenda kudduka batya. Ssaabasajja asiimye erimu ku malwaliro ge agazimbwa 3 erimu likulwewo nga 8 Kafumu bigenda okukolebwa nga tujja kuza amazaalibwa g'abeene ag'emyaka 7. Bena asiimye okukwasa abaami b'amasaza kalakita ezirima nga ziriko n'enkumbi n'ebigendera. Ate okutandika ng'ennaku z'omwezi 11, 12 wamu ne 13 wagenda kubeerawo okusabira Ssaabasajja mu masinzizo ag'enjawulo ng'omulundi guno abakatuuki be bagenda okulemberamu okusaba kuno nga wano Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa wasinzidde n'asaba Obuganda bwonna buli muntu okubaako n'enteekateeka gye yeenyigiramu kubanga kino kikoleddwa okutaasa ebyobulamu. Minisita Robert Sserwanga naye aliko ennambika gy'awadde ku butya emijoozi bwe ginaatuuka ku bantu ba Beene. Fena twekuba okunaku olw'omuvaaga ate ekirala ekikulu ennyo omulundi guno kiri nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka Gatutu mugenda kubaamu okunyumirwa okw'enjawulo era n'ekifaananyi kyaffe eky'Obwakabaka eky'obumu tulina okukijjayo obulungi ennyo. Enteekateeka zino ez'amazaalibwa g'Omutanda zikulembeddwamu ssentebe Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa era ng'ono wakumyukibwa minisita wa Kabaka Robert Sserwanga. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.